men temukkiriza nsi kubavuga abasajja temukkiriza kuluzinga power yammwe abakyala namwe temukkiriza kuluzinga power yammwe y'okuba abakyala abawombefu abeetowaze abasubmitinga nze ekiŋŋana okwambala empeta is because sizirabamu makulu empeta lwaki njambala okulaga nti ndi mufumbo lwaki wenali mu nsi nga sinagenda na mu Bible naawo tuli mu nsi wenali mu nsi abasinganga okwenda abafumbo balinanga empeta abajjanga gye muli ebiseera nze kale nali saala nnyo basajja bafumbo naye bayisangawo obwana era ng'oli eyalimba akaana nti nno si mufumbo omulaba ali mu mmotoka ategana okugijjako agijjako so we baba bagiyita nkusibidde awo lwaki teyamusibira nga kanguwa okuvaako kankusibidde awo n'atwala misinde mu bwenzi nze wakiŋŋamya ngamba kimu ndi mufumbo bw'oba oyongerako ebiboozi byo ne ngamba musajja wattu ojja byenyumiza wekka sobola obba mukwano gwo naye nze ate tata wange yaŋŋamba kive omukazi omufumbo okuba n'omukwano omusajja nga bali close abaana nga balina ba best friend mulindeeko ebinaabivaamu ate Shakibu temwamulaba mu buli kifaananyi Shakibu alina emyaka emeka taata Katonda yaleeta omukazi ajje amuhandinga over ku Adamu amumukwase era abasajja batulugunya abakazi batulugunya baana ba Katonda kozi wano mu kukwasa Katonda yakuhandinga over to your man n'abagatta ye first priest ye first father ye first ordainer gwatayagala Katonda tuleke gwe ngoyagala bintu genda babikuwe kubanga ndabye bangi bali bakabatikulira ente 10 omukyalo oyo gwe mumanyi omweru ennyo eyejjamu embirizi ezimu n'afuna akawato bali bakamuyira ente n'akyawa omusajja kati etegeze ente si bwe bufumbo okitegeera mpozi baali bamaze ojjira bali bakamuyira n'amukuba ekibaati kyoli ow'emimwa obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo.
Amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, tubaniriza mwenna bali ku mukutu guno gwa Unique Media. Mwebale kubeera nga mulindidde bye tuteekayo n'obeera nga ate ogenda ku ssimu yokkebera. Mwabanyiga akadde ako nga byoteekayo notification ejja ate tukweyanza nnyo mwenna gy'olabira kubuuzaako nti Mukama yeebazibwe. Wasiibye otya, wasuze otya okusinziira ku time gy'olabirako vidiyo eno. Samike ge mannya gange Roland Selima ku kamera yaliko okulaba nga ate buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula. Olunaku olwaleero gwe nnina si mupya era ku channel agenda kuba abeerako. Tulina getting used to her kuba agenda kubeera nga abeerako nga Mukama watuyambako okubeera nga tubatuusaako obubaka. Tetujja batuusangako bwaffe. Mukama bwatuwadde oba bwamuwadde kubanga nze ogwange kumenga sure nti munnange mbeerawo wanneetaaze ng'afunye obubaka. So tusaba nga we yakola luli neero kyemanyi wagenda okukola asigale nga ali ku mulamwa ogwa Katonda nga ye mu appreciatinga ku vidiyo eziwedde. Agenda mu mukisa yeyanjule tusabe then tuke tugende mu maaso ne program n'okubagamba kiki tugenda okuba ntogerako mu program ennaku olwaleero. Esther. Bannange nsanyuse nnyo wadde sibalaba nze naye nsanyuse nnyo okuba wano ku Unique Media. Mukama aweebwe ekitiibwa kubanga nabadde simanyi mbu ngenda nakutuuka okukola so tuwe essaala mbagamba omulabe ebintu byategeka tamanyi nti gwe tulina w'amaanyi. Yes. Tusabe Katonda waffe omulungi, Katonda waffe eyatonda eggulu n'ensi, eyaliwo aliwo era alibeerawo, Alpha era Omega. Katonda waffe oyo yatonda emmunyenye, ensi zonna, ensi yaffe neebanga planeti yanjawulo, n'oteekamu buli kirungi ekisaanidde omuntu okubeerawo nga mulamu. Taata gwe tuzze okutegeeza ebintu byaffe bino. Taata weebale nnyo olw'obulamu bw'otuwadde, nti we twabadde tutegeka okutandika okurekodinga wabaddewo obuzibu bwatuuseewo ku nze ne Roland, naye tumanyi ezo ntegeka za Setaani kusazaamu kigambo kyo ti buli Mukama waleeta abantu be Setaani agezaako nnyo okubalemesa. Naye taata yimirira naffe mu programs zino, ffe leka tufuke saddaaka naye tupromising ekintu kimu, tinno gwali naffe ng'oli w'amaanyi okusinga abalina Setaani.
taata togenda kuleka mulabe sitaani kutujogera kutulinnyako wabula tugenda kuba n'obulamu obulungi okwogera ku kiki kyoyogera mu bayibuli kubanga sitaani alwanyisa nnyo abo aboogera okuva mu bayibuli n'olwaleero tuweereza omwoyo w'omutukuvu abeere naffe teeka ebigambo mu kamwa kange Jeremiya yagamba Mukama naye nga simanyi kwogera n'omugamba ntadde ebigambo byange mu kamwako kati n'abalaba munsabire essaala nga mugamba Mukama teeka ebigambo byo mu kamwa ka Esther n'akamwa ka Sami taata omulungi wange leka tube obuzindaalo bwo tuleme kwelowooleza wabula gwoyogere eri abantu bw'okyoyagala leka mwoyo bamalayika b'abalungi batwetooloola okutukuuma nga turekodinga n'abo bonna banaalabo bawa omukisa naffe otuwa omukisa tetunoonya kumanyikwa tetunoonya ssente naye tunoonya okulaba nti tewali azikirizibwa okuva eri sitaani nga yeekwekerereza mu maliba aga sheep oba endiga taata tukweyanziza nnyo ku ssaala eno oweebwa ekitiibwa era nga tuyise mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo y'omwana wa Katonda omulamu eyazaalibwa Mariya n'ajja n'abeera mu mubiri n'amala n'abeera mu bulamu obwetoowaze okutuuka ku myaka 3 ne bamubatiza n'ojja n'ogamba ono mwana wange muye mwe neenyumiriza n'atandika okuba tempted wabula sitaani teyamuyinza n'akola ebyamagero awo ne bamukomerera naye mu nnaku 3 n'azuukira awo n'ajja mu ggulu oyo mu linnya lye Yesu Kristo mwe tusabidde amiina. Okay, lwetwase ngenda banyumiza ebyabaddewo lwansonga nze nabadde mbiraba. Esther ekyoka nja kwebaza abantu basiima obubaka abo wabatuusaako nga beewuunya nti omwana oba omukyalo omuto kubeera ng'avaamu ebigambo ebyamagezi tukyebaliza Mukama. Tukyebaliza Mukama ate bambi temunsiima nnyo musime Mukama kubanga nze nga sina Mukama ndi musirusiru. Kituufu. So naye bwe twamala abalaba eyo omulabe yateekawo embeera Roland ye omukono gwagira n'abanga statue ku lunaku lwe lumu ku lunaku twalina okushuutinga I think olunaku lwe twalina okushuutinga Roland omukono we gwagirira ate ne Esther n'afuna obulwadde simanyi mubiyita mu luzungu tonsillitis we baziyita naye ng'ate si za bulijjo bagayita mambuluga sige mambuluga mambuluga sige bateka bululu asebo nedala sipidi Mukama Katonda tonsillitis gundi zeki sibino simambuluga kasaba zitegedde mu luzungu zezo naye ng'ate zino zo si ze za bulijjo mwagiramu amadagala gaffe batugabalage nako amadagala mangi Roland asoleeta era woba osobola okulaba omukyala alina ne kanula zabadde si za bulijjo nga tulowooza nti mulabe naye tukkiriza nti Mukama Katonda agenda kubeera amadagala go bankubye eddagala nga pain tegenda ne bankuba eddagala ly'amaanyi era omwami wange mwebaza nnyo 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 nti musawo ate musawo w'amaanyi naye bankubye eddagala nga pain tegenda gego amadagala agaweddemu amadagala so gonna nno gano goolaba amadagala bannange si gannaku 5 lunaku lumu ng'ate obulumi
tebweyongera byamugize nnyo natuuse ne njogera naye ku ssimu nga mpulira eddoboozi terivaayo ne ŋŋamba Esther tunaamusigaza so kikyengezaako okujjayo nti kyasinze okutulaga nti gye tukoma olwanyisa obulamu oba okwogera amazima tatudde kubanga ebintu ebimu ebijjawo olumu olina kuba wa mwoyo nnyo okutegeera nti nedda Yesu obulwadde buno bwe bumukutte naye ate engeri gye bumulumamu yanjawulo so era mweno puroguramu mujjamu excusinga kuba tawulira bulungi yankubidde essimu n'aŋŋamba Sami wadde siwulira bulungi jangu tukole tetulina kuzikiza so ayinza obutaba vibrant nga muzaawedde ziri lwansonga alimu obukosefukosefu naye tujja kgenda mpola mpola webale kubeera nga omulala yandigambye kambyesonyiwe naye nkwebaza gwewaŋŋambye nti jangu tukole tetuzikiza kubanga nalabyemu ng'ekibiri kino kibiri kati tisitaani waataakinga omubiri naye yerabidde nti waliwo nannyini w'omwoyo te omwoyo Katonda gwa connectinga naye gw'okwogera abantu so bwe tuba tugenda kusevingayo n'omuntu omu aleme kugenda mugeyeena okuzikirira akiri kanfire ku program naye ng'omuntu awonyezebwa omutaasizza sinze nga Katonda amutaasizza amiina ne Roland ajja kuba bulungi ne Roland kati olaba Roland kamera omukono akozesa mukono kati je gwe gwakalambadde nze eddoboozi nze essimu n'egira by the way kibagambeko essimu n'egira nebula nekola ki naye tujja sigala nga omanyi buli wobeera nga ku saidi yo olaba ne bana ab'ensi wabeera nga alinayo omuntu w'amaanyi gwe yeesiga ayogeza maanyi bagamba n'ogwabwe abaamanyi nkwataako kati naffe tukwateko ojja tukwatako naye gwamanyi ekinaddirira tujja kusigala tetugenda zikiza tujja sigala nga tukola kye tulina okukola amiina kale njagala olunaku olwaleero mu comments ezasinga obungi waliwo abaabuuza ebibuuzo naye ebibuuzo of course waliwo abajerega bo tebabulawo waliwo abanoonya ensobi tezibulawo era ndi glad obagamba nti ne mweno yennyini tuli bantu era ensobi zijja kukolebwa oba zoonoonya ojja zifuna naye mulimu abaabuuza ebibuuzo nga nange nakyebuuza neetaaga okutula ne Esther naye lindako Sami bambi mwebali abakola ebyo naye ate abayogera ebirungi bebasinga you people God bless you mu kyekyankwatako nange nenkyebuuza neŋŋamba Esther ajja kunnyinnyonnyola kasita wa bwino Katonda muyambo y'omutukuvu wa mugira tusoma ebyo si bya palapase naye nga kati nja bimubuuza wagamba oli mufumbo era ekifaananyi kino Esther y'oyo obufumbo yabukolera ddala ono y'omwami we wadde tojja mulaba feesi kubanga tulina omuprotectinga ba social media gundi tubamanyi kubanga taliiko ne ku social media musajja wattu so yono kindagira ddala nti obufumbo wakola ebyetaagisa okufuuka omufumbo naye weetegereza ekifaananyi kino omwami kyemmanyi wano mwali mugattiddwa twali ekyaki ewedde nga tuli mu bifaananyi bweru exactly sirabako mpeta ku mwami naawe kennyini ndowooza mukirabye Roland okifunye
abazoomingire bulungi njagala mukire bulungi Esther yoyo ne bannange Esther wangi kale yoyo okifunye Roland nawe sikulabako kennyini mpeta wagamba oli mufumbo kati neyabuuza yagamba nga tetulaba mpeta empeta ziriwa lwaki toyina mpeta soke tutandikira awo bwe tunnagenda mu bufumbo tugenda kudiscussinga ku marriage olunaku olwaleero yes kati nze ekiŋŋana okwambala empeta is because sizirabamu makulu empeta lwaki njambala okulaga nti ndi mufumbo lwaki wenali mu nsi nga sinagenda na mu Bible naawo tuli mu nsi wenali mu nsi abasinganga okwenda abafumbo balinanga empeta abajjanga gye muli ebiseera nze kale nali saala nnyo basajja bafumbo naye bayisangawo obwana era ng'oli eyalimba akaana nti nno si mufumbo omulaba ali mu mmotoka ategana okugijjako so we baba bagiyita nkusibidde awo lwaki teyamusibira nga kanguwa okuvaako kankusibidde awo n'atwala misinde mu bwenzi tatambula na mpola ng'oli gwenkulaze owa China eyazeesiba ku magulu tatambula bw'atyo adduka 10 ogenda mu bwenzi ekitegeeza empeta terina gwesibira awo nate bannange omuntu omutima gwe basiba mutima that is why abantu abagenda mu ddogo tewali aloga mpeta baloga gwe omwoyo gwo gw'omuntu omwoyo gwo kubanga omwoyo gwe gwina importance we gukyuka empeta batalina makulu Sami oli ne wayambala empeta 10 nga zonna ziranga nti za bufumbo naye ng'ayenda empeta terina makulu kati mwakuba ebirayiro twakuba ebirayiro bulungi nnyo mu kyaki mu kkanisa era Katonda nga ye witness waffe naye temwateekako that is all that matters nga wengenda okusomera mu Bayibuli ati kyetugenda otandika okukola nti buli vaasi gye twogera ngenda giteekangawo nekyegamba Bayibuli egamba ki ku mpeta oba ku bufumbo awo kyekibuuzo kyange obufumbo ng'obufumbo kati Proverbs eyogera bweti ku mpeta Proverbs 11 nina Bible za mirundi ebiri oba nkwekemu obe ng'osobola osoma nange nsobola osoma naye kandabe Proverbs 11:22 bagamba ki bagamba Sami simanya tobikula Bible leero nyina ki egamba otusewo Proverbs enkebere kebera oba okwanguyiza Proverbs chapter ki okay chapter 11 verse 22 chapter 11 yino verse ki 22 egamba kyawo jinsobe soma bayinza okugamba nnimba as a jewel of gold in a swine's snout so is a fair woman which is without discretion neyongereyo akamala as what as sagala nnyo okwongeramu byange gold as a jewel of gold wano negamba as a ring of gold in a swine ogimanyi ginyambe embizzi mbadde ngimanyi the Bible bagitanga swine yes nti nno nga wonaalaba ey'Oluganda ngenda gidownloadinga tulabire ddala ey'Oluganda egamba etya Roland
ojja tutaasangako awo tudownloading naye kankiteeke nze mu translation yange gye nantegedde mu nsonyiwe weebanga si bwetyo mu Luganda weeri mu Bible y'Oluganda kosaga kwongerako ku Bible egamba nti nno nga empeta ya zaabu mu nnyindo y'embizzi kati what is a snout nga wonaawunda embizzi n'empeta ya zaabu kifaananako n'omukazi omulungi atalinako eyerekerayo. Eyo ye Bible. Nze banaye nkubulire we mulisoma Bible mulizuula verses noga ne kino kiri mu Bible. Omuntu walitambulira ku thus says the Lord agenda kuba mu bulamu bwa Yesu nga tayonoona kozi ye Yesu teyatambulirako kyawandiikibwa tino tekirina amakulu gwe okwewunda nga naye ebikuvaamu si birungi kubanga embizzi woogenda ojjambaza ebyewundo byo empeta yeevulunge mu ttaka so kiri kiba tekirina makulu yeffe tuwa ebintu amakulu kino kiwatadde ku mbizzi weyeevulunga mu ttaka tekirina makulu biba bifuuse nga kiwatadde ku tebirina makulu n'obulungi bwayo tetubiraba watiifu ebyo byennyini byotadde ku mbizzi obiteeka ku mukazi kiba n'amakulu kubanga akiwadde amakulu banange mulabye banange engagement bampadde diamond teri alaga aka diamond katono oli era ayomba nnyo nompa akaweta kano nompa kati mujjamu essence oba ekigendererwa ky'obufumbo ne mukiteeka mu mpeta ne tulowooza nti empeta kasita ogifuna bwe bufumbo obwenzi bugenze biki bigenze tinno twagala nnyo okulaga abantu abalala tinno tuli bafumbo that is why abaana abato bakyaye nnyo obufumbo kubanga gwayenda naye ayina empeta naye beebase mu buliri nga siye mukyala we abamu nno bazirekako abamu bazirekako asajja abekaze nnyo balinalo agirekako gwamanyi kati oyo olw'empeta eyo eba ya mugaso nagamba ndi mufumbo eba ya mugaso ate wabaawo mugaso omugaso ogw'empeta gubaawo kati njawulo ki eri mu masekkati g'omusajja ayina empeta oba omukazi ayina empeta naye n'agenda n'ayenda okwakanako nange kozi nze emyaka gye mmaze mu bufumbo kati nze nkugamba intentionally nze saali bwenti probably naye Katonda akyusa si yenzeeko na musajja mulala naye siina mpeta seetaaga kukyanaunsinga nti ndi mufumbo kubanga ate abasajja ennaku zino beekaliza mu bakazi abafumbo nakwana ngaakulabako empeta waliwo eyaŋŋamba nti yoba abasajja baba kyekiri mu nsi nti obeera singo nga tewali akutawaanya olina omuntu w'omu naye nga zobagamba ndi mufumbo nga batandika okutawaanya ŋŋamba nja kyebuuzaako lumu we ndifuna omukisa nkibuuze ku Esita kiva ku ki nti nno challenge bakuchallenginga balabe kale woba mufumbo katulabe kati sitaani buli w'omulaga mbu ndi kino challenge naye nze omuntu ajja mu maaso gange naŋŋamba ebigambo bye mugamba kimu ng'ate kimala ndi mukyala mufumbo kimala ekyo kimala sina ate engeri gye nkyogeddemu nanzikiriza nti ndi mufumbo siwuliranga kambuuza empeta yeeruwa kozi nkyogeza authority n'engeri gy'okyogeddemu anti naye ematali naye waliwo gojjesa agambe nawe ndi mufumbo ebyobyangamba bambi nze ndi mufumbo munange singa osanga ekitegeeza singa tobadde mufumbo wandiyenze nze omusajja kyemugwa nako ne mugamba ndi mufumbo naye nawe sitandibadde mufumbo engeri gyozzeemu sisobola kwagala awo oba otuggadde kuba be very specific
be confident in your truth. Nze wengamba omufumbo sirabanga kannemerako olimba tolina mpeta nawe toli mufumbo naye nga abafumbo basanga n'empeta n'omugamba kwagadde biki olinayo kagandako nanti bye bayogera abasajja webatandika bisajja bitandika olinayo kagandako sikalinayo banzala bwomu naye ndi mufumbo olina empeta yaddamu tolera empeta ndi mufumbo naawe anaawe olimba empeta etegeeza ki sitaani tomuwanga budde kukumalira budde nze wokiŋŋamya ngamba kimu ndi mufumbo bw'oba oyongerako ebiboozi byo ne ngamba musajja wattu ojja byenyumiza wekka sobola obba mukwano gwo naye nze ate tata wange yaŋŋamba kive omukazi omufumbo okuba n'omukwano omusajja nga bali close esita abaana nga balina ba best friend mulindeeko ebinaabivaamu ate Shakibu temwamulaba mu buli kifaananyi Shakibu alina emyaka emeka okay kakati walinga semwanga akyaliwo Shakibu nga wali bakabe batumanga n'ebintu Diamond wali Shakibu wali nze bannange bino ebintu bava binyumiriza bunyumiza Sami. Those are the examples I can give. Yes, Shakibu yabangawo. Kati yalina omukyala. Yalina omukyala. Gwe omwami ali awo tosaga. By the way, men temukkiriza nsi kubavuga. Abasajja temukkiriza kuluzinga power yammwe. Abakyala namwe temukkiriza kuluzinga power yammwe y'okuba abakyala. Abawombefu abeetowaze abasubmitinga ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Katonda we yagamba abaana ba Isirayiri ngenda kubawoganja mu maaso g'abali gundi be Egyptians babawe ezaabu waabwe na biki zaabu oyo yali intended okukola basha batya mu Luganda olta ya Katonda olta kabanga katuuti mu sanctuary mu sanctuary abana ba Isirayiri we bali mu wilderness Katonda yabagamba munzimbire sanctuary ebyo osobola kubisanga mugundi mu Exodus manye ebitabo bya Bible manyi Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy so bisanga omwo n'abalagira n'ebipimo kati oyo zaabu yali agenda kumussa mugundi emu eyali eyina okwetooloolebwako zaabu Katonda mwana atuulanga Katonda aba ayogera ne Musa waggulu ng'awulira Musa balineni ne Joshua bawulira embeekuulo ne bagamba embeekuulo kiki ekyo eva kuki evudde kuki abantu mulimu afudde mulimu akoze ki badduka balabe bali bezimbidde kikatonda
mu zaabu bakola kikatonda kyabwe mu zaabu ne batandika okusinza mboyo Musa aluddeyo nnyo oyo katwekolere zaabu mu katonda we Musa ne katonda we babeera Musa nedda kirabika ye tulekeredde Aroni tukolere katonda tumusinze Aroni nga bajjako ebyo bizaabu na feeza byonna ng'akola kaafu kati katonda tayagala muntu ayiya nnyo ebintu mu zaabu olwekyo kubanga oba ogenda musinza zaabu bantu bameka abasinza empeta nga yagonero n'empeta nga baawukanye naganze sikuwampe sijja kuddiza nga baawukanye ekyo kyosinga okwagala ebayibuli egamba where your treasures are your heart is guba kati gwe buli woogenda mbanno maama wagiguze mmeka obukadde 10 nga munno waataano ng'akweka ng'addayo ewaka nga pestaringa omusajja nonge yakaweta bannange balina bino ebyo katonda tabyagala okwegomba kati ebyo ebintu muvaamu ekibi ekyokwegomba mu mateeka 10 wambuzizza okwambala empeta kibi kivaamu okwegomba ekyamateeka 10 kivaamu okubba bafune kyoyagala tulabye bangi ababba gold kivaamu okutta genda Congo genda wa abantu bettira gold and diamonds ebintu ebyomugaso baba bita batya those precious ebyomuwendo bitisiza abantu kiva gonna amateeka 10 ogamenya olw'ebyomuwendo ebyomuwendo ebyo olumu bituforcinga okukola ebikyamu kuva ku tteeka erisooka thou shall have no other gods before me ovaako katonda ne bakuleetera biddiiru bya gold bameka be babbidde mu ddiiru za gold bangi nnyo si kyekyo thou shall not make unto thee any graven images. Do you understand the word graven image? Of any likeness of anything that is in heaven above or anything that is on earth or anything that is in the water under the earth. Ekyo nno yakambuwala nnyo n'agamba he will punish. Kankusomerewo nga manyi gonna mutwe gonna nsobola okugagamba era wamuŋŋambanga vaayo tusomere era ne bayibuli ngimanyi okuva ku Genesis oluka Revelation okugamba ebitabo ebyo naye nsagala bimanya mbu neerage mmanyi nnyo koze simanyi katonda yamanyi just mbisoma njige kati agambye wano thou shalt not make unto thee any graven image. Image esobola okuba anything. Esobola okuba empeta, esobola okuba essaawa, esobola okuba ki. Or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord, thy God, am a jealous God, visiting your iniquities from the son unto from the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me. So, eryo lyeteeka eryokusatu. N'ababumba ebintu oba obibumbye mu kire oba obibumbye mu zaabu oba feeza n'osinza n'ovunnama bw'oti oba omenya etteeka. Naye madiini agamu kati ne mu nsi ezimu mbiraba baaliggyamu eryo mu ddiini emu baaliggyamu sagala lumba baaliggyamu eryo erigamba nti temubumbanga kintu kyonna oba okwekolera ekintu kyonna
ekyefaananyigiriza ebiri mu ggulu kitegeeza ne malayika tomubumba. Yes. Ne Yesu tomubumba. Ebiri mu ggulu that is in heaven above or that is in the earth beneath. Wansi w'eggulu ku nsi. Kitegeeza emisota togibumba, omusalaba tobumba. Any image all that is in the water under the earth. Tobivunamiranga oba okubisinza. Exodus ki? Exodus 20. Osobola otandikira ku verse 2. Welitandikira etteeka. N'agamba tobivunamiranga. Era teweegomamu okubanga avunamira ebyo ebintu. N'agamba because the Lord nze Katonda wo ndi jealous God. Wabujja. Visiting the iniquities of the fathers upon the children. Ebibi byabikuba n'abaana and to the third and fourth generation. Kati gwe woba gwakoze ekibi. Woba gwakoze ekyo. Omwana we ajja kifunako. N'omwana we akifuneko. N'omwana we ze generations 3 n'ezookuna. Katonda by the way. Awo nga yali. Ate yali. Very specific. Akyali. Tomwawula. Kubanga. Kozi wa mwana okozesa ekigambo ekyo. Tomwawula. Ali very specific ku nsonga eyo. Eyo yali specific. In fact awo nzikirizibwa okugamba mukambwemu ku nsonga eyo. Mukambwemu buli nsonga ye. Nsonga eyo. Kubanga bajja ne babuuza Yesu. Mateeka ki agasinga obukulu? Omusajja omugagga yajja eri Yesu. N'amugamba nkole ki okusikira obwakabaka bwa Katonda? N'amugamba genda ogoberera amateeka gonna. Owulidde bwe gabanga amateeka gano gaggwera mu ndagaano nkadde era nga bwe yali specific Yesu yali wa ndagaano mpya kyekyo teyandikimugambye. Yagamba goberera amateeka gonna. N'amugamba ago nga goberedde okuva nga nkyali muto. Naye kiki kyonsobola okukola okusikira obwakabaka bwa Katonda? N'amugamba genda otunde byonna by'oyina weetika omusalaba ngoberere. Awo omwami we yafurizingira. Awo era bagamba bali abaasoma ennyo ebitabo mu zino kati Bibles, study Bibles ez'elaboratinga. Yatambula aweddemu amaanyi gamugwamu naggwa ng'alaba ebintu bye tasobola bitunda. Kati singa ebyomuwendo bya muwendo nnyo eri Katonda yandimugambye leeta ebyomuwendo by'obimpe nanti abasumba baagala nnyo ebyomuwendo. Omusumba n'omulaga gold omusumba waffe gwe ndiga esinga obwakabi. Naye Yesu teyabimusabaako yamugamba ofuuka mukadde wa kanisa yamugamba genda obitunde ogabire abanaku. Omusumba n'omu ekyapa ky'ettaka tasobola agabira munaku oba wakakimukwasa. Omwana anajja musumba sukulu fees siina, najja mu ndiga mumuyamba afune sukulu fees naye nga n'ettaka asobola odditunda okuweerera omwana. Omanyi amataka abasumba ge balina nga bagabawadde buyi. Naye Yesu abasumba bamu ate nabo bayita nawo agamu bagakumpanya bagatwala n'okugatwala amataka. Olimba n'owulira nti musumba gundi ettaka lyali lyoyo nno omukyalo omukadde naye olw'okubanga omusumba alinayo bagamba n'ogwo nga lyagenda. Kakati Esther tuddeyo eri ekyo nkikunnyonnyodde ekyazaabu. Kakati awo kitegeeza engeri gye abantu abo abamu gye bategeeramu obufumbo eba etandise okukyuka ku explanation gy'otuwadde kubanga ffe tubadde tumanyi era n'abali eyo nkimanyi bamanyi naddala abakyala abaana abo baagala ofumbirwa ensonga agamba okunzija ewange
owaffe balina okunkuba empeta. Kati ekibuuzo kyali ne kiba bibirikale Bible mu Bible marriage kyeki? What is marriage? Kyo ekitwalibwanga marriage maaso ga Katonda kyeki? Ekyo tugenda kukijja kubanga mutupiika abakyala mutupiika ebintu ne mutuguza ne bitalina kugula. Omukyala bw'oba omwagadde ng'akkiririza mu Katonda. Yes. And abakyala temunyiigira. Abakyala abaagala Katonda tebajja kunyiigira by the way. Tajja kunyiigira. Naye era tetwagisanyusa bo. Nze by the way. Kasita tweyagala n'omwami wange. Sina bye namusaba bingi era n'ebyokugula nagenda ne mugundi mu Owino. Mu kikuubo n'engulayo bisaanidde ate being that tata wange alina amagezi si musajja ayagala ennyo ebintu era ekisambi ky'ente ne bakireeta. Lwaki omuntu omukaka ente z'atasobola yegambululereeko olususu olw'okuba akwagala? Nze bw'oba wotabireeta tonjagala. Isaac teyayagala gundi Rebecca olw'okuba teyamuwa nte. Balina ebintu byabwe. Ye Abrahamu yawa bimeka Sara. Njogera n'omuntu omukyala ayagala Katonda gwe njogera naye bandi gwe gw'atayagala Katonda tuleke. Gwe ng'oyagala bintu genda babikuwe kubanga ndabye bangi be bali baakabatikkulira ente 10. Omukyala oyo gwe mumanyi omweru ennyo eyejjamu embirizi ezimu n'afuna akawato bali baakamuyira ente n'akyawa omusajja. Kati ekyegeze ente si bwe bufumbo okitegeera. Mpozi baali bamaze ojjira. Bali baakamuyira n'amukuba ekibaati kyoli ow'emimwa. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Ssewannyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. So entezo kiki kye twasinza otendereza. Mukama yebale omukyalo oyo bamuwasizza oba twagamba eki atutentemeka banaye kati Katonda kyatayagala ekyo kujja mugaso ku kintu. Kati tugende mu Malakayi tulabe obufumbo kyeki. Tugenze mu Malakayi oba Malaki abamu bagita Malaki. Naye nga pronunciation I think eri Malakayi. Malakayi 2 olunyiriri wangamba olunyiriri ye chapter akanyiriri ke verse Malakayi 2 olunyiriri lwa 14 agamba yet ye say therefore
because the Lord has been witness between thee, you, and your wife, and the wife of your youth, against whom you are dealing treacherously. Yet she is thy, or by your companion, and the wife of your covenant. Owulidde? Marriage is a covenant between a man and a woman, having God as your witness. Yes, square. Triangle. I mean triangle, yes. Square Yes. ya 4, Triangle ya, yes. Triangle yejetya. Omukyala ono ye mwami. Omwami waba wano. Omukyala ng'aba eno. Katonda ng'ali wano waggulu. Kwatirako peni wano. Yagikwata. Yagibanyonnyola. Omulaba omusajja ali awe very far away from the wife. Buli we balumba Katonda, they come closer to each other. Sikyekyo? Nga beesemberera, nga beesemberera, nga beesemberera. Kati we batuuka Katonda we bati. It becomes one body. Kiri kyagamba mu Genesis. Nga tetunnafuna na mpeta. Ng'empeta tennajja mu Genesis nga tebannakola mpeta. Yes, Katonda singa empeta yali ya muwendo nnyo, yandigambye and let there be a ring. Tekyalimu. Olwandimaze. Ate nze battle zonna nzifightingisa, that says the Lord. Tolina kyogenda kungambisa mimwa. Nkugambisa, that says the Lord. Yandigambye. Awo Katonda n'agamba wabeewo empeta. Era empeta n'ebaawo, naye teyakyogerako kozi yamanya bajja kugikozesa nnyo mu intentions embi. Kati wano abaana bagira obufumbo tumpeta. Kumpeta si bwe bufumbo. Nze mmaze mu bufumbo emyaka gigenda mu 8 kati. Sina mpeta. N'omwami wange talina mpeta. Naye tulina abaana baffe 3, be baana baffe bokka. Owulidde? Kati ate omwami wange Mukama amuwa omukisa kubanga we wanaavaayo alina omwana we kiba kinnyambye okuwerukaminga. Naye tatya munnange mbikole kubanga talina kyatya, akkiririza nnyo mu Katonda. Kati wano Genesis chapter 2 verse ya 22. Kati njagala anyway kamuleke tujja mujjako edda. Badde ngenda kugisindikira omwe agisomenga. Agisomere endiga. Gisomewe njitegeera. Agambye nja musindikira. Kale. Agambye and the rib which the Lord God had taken from man made he a woman. Ekirala singa Katonda yayagala ebisiyaga bibeewo omusajja wase musajja munne. Yandigambye yandije wano mu lubirizi olumu omukazi olulala n'ajjamu omusajja n'agamba mweyawulire oba oyagala mukazi oba musajja. Naye mu lubirizi lw'omusajja yajjamu omukazi. That was the first marriage ng'agenda obbagatta ankulage. N'agamba made he a woman and brought her unto the man. Brought her. Ani aleeta omukazi Katonda. Awulira nkimalira. Ani aleeta omukazi mu kkanisa ng'agenda okufumbirwa omusajja. Ani ajja amukutte mu Taata. Thank you taata. Kati taata Katonda yaleeta omukazi ajje amuhanding over ku Adamu amumukwase. Era abasajja batulugunya abakazi batulugunya baana ba Katonda. Kozi wano mu kukwasa Katonda ya ku handing over
to your man n'abagatta ye first priest ye first father ye first ordainer oshiwulidde n'agamba nti nno and brought her unto the man. I'm sure kino tokisomangako mu Bible because bantu bangi tebayagala somera bantu mazima gali mu Bible. Kino tokisomangako n'okyekkaanaanya era Mwoyo Mutukuvu akwate ku buli omu alaba. Enjiri eno buli agiwulirize na Mwoyo Mutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu nsabye amina. Nti kano tewandifunyemu kinusi singa obanga tona Mwoyo Mutukuvu. Buli kigambo Katonda kyawandika ne wakaba the eba ne meaning y'amaanyi. Kati wagamba and brought her. Sonyiwa kukwata kiryoke. And brought her unto the man. God presented Eve to the man. Mukolo gwa mbaga. And Adam said, yamumuleetera nawe. Adamu n'agamba atya? Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.